Yes, tukwaniriza nate ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli nabwe kitamanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimzo, of course number rich by Maksudi Junior. Tukomyeyo nate tukutuseeko biki ebitambula, of course biki byobadde tomanyi mu Obadde Okimanyi segment ena ate nga olunaku lwaleero tukuleetedde mukyala mukulu Rema Namakula Sebunya, ex-girlfriend wa Kenzo. Abantu abasinga mubadde mubuuza nti Rema yali deported naye ddi era wa mu nsi ki? Rema ennaku z'omwezi zaali 8 September 2005, 2015 Rema yakwata olubu lw'ebigere n'agendako mu America gyali etegekeddwa nga yuna naye nga nabwe kityo Rema Namakula bwe yatuuka flight ye bwe yatuuka mu America n'atuuka ku airport yawo. Ku airport bamubuuza kikyaze okola mu America, but unfortunately Rema yagamba nti agenze kukyala ate nga visa ye yaliraga nti agenze kukyala ate nga Rema Namakula bwatyo yaddamu nti agenze kuyimba. Obuzibu bwe bwava Rema Namakula n'abeera nga gundi ye kansolingibwamu ne bamugamba genda weetereze, nabwe kitwo n'atikibwa ku nnyonyi n'akomezebwawo ku butaka e Uganda, era nga mu America buli lwe bakudipotinga bakuba suspension ya myaka 10 nga tolinyayo. Nabwe kityo Rema Namakula okuva lwe yagenda mu America sikiwa nti yali alinyeko ennyonyi oba n'okugezesaako visa ya America okuba nti agenda okuyimba. Yensonga lwaki ku events ez'Abannayuganda ezisinga zibazinga okutegeka bapromota tebamubuuking nti Rema y'omu ku bayimbi abadipotingwa okuva mu America. Ennaku z'omwezi zaali 8 September 2015, myaka tugenda mu 5, of course tuli mu gwakuna naye nga tugenda mu 5 nga Rema talinya mu America. Wano nno bwe tusaaziramu ebigambo abavuma abantu nga bamariachi n'abayimbi abamu ku deported by John Black n'abasigaddeyo deported nti before kuvuma abantu nti tebasoma, simanya traveling ko simanya biki, Rema bamubaningira nga atambudde mawanga genjawulo mangi, naye of course yamala naye n'akola mistake mu era traveling si kintu kyangu, abalinyako ennyonyi mukimanyi, ate n'ensi ezimu zi strictly ku ntambula yazo n'okuba nti nakiki kyogenza okukola. So Rema wetwogera kiri myaka 4 talinya mu America. Bino n'ebirala mubadde omanyi waffe bweboba nga ogenda okulinda. Nsigadde Ntambi Kimzo, of course subscribing on this channel obeere ng'ofuna ebisingawo.